information eriwo kyategerekese nti omwami ono abadde alina amaka g'akolamu e Masaka Kitibwe era abadde amaze emyezi ng'esa nga kiyambibwa bulungi n'ono omwana n'omutulumu keberezebwa kubanga nti yamutte naye nga n'ekiwuduwudu bazadde b'omwana ne basobola kukya-identifyinga nti era kiwuduwudu kya mwana waabwe yabadde yabuze kati ekisigadde kyekyokuba tugenda kukebera endangabutonde tetugenda okusanga ku muto guno gwetusanze nga tukikompyaringa n'endagabutonde getugenda kusanga ku kiwuduwudu naye nga ebintu kyonna ekiriwo kiraga nti ono omwana ayinza okuba nga mutuufu yeyatta ono omwana kubanga abadde mukozi oyo musajja amanyiddwawo nga Pastor Ssenyo asangiddwa ekijja bwezi nga omwana olwate bamuyita Safe tugezaako okufakinga kulaba DNA bwematinga ono amanyiddwa nga Joseph Mowashala yazaalibwa e Bushenyi naye ng'abadde abeera e Masaka era gyavudde okunoonyereza kubadde kukyagenda mu maaso era wenviiriddeyo nga interrogation egenda mu maaso naye nga ebyo byonna tugenda kubya-identifyinga naye ekikulu mu ebyo sooka kumanya lwaki omwana yattiddwa ekyo kyetuddako okubuuza intention y'okuleeta omutwadde mu paliamenti ebadde yakyo ebyo byabituukako tetunaakutegeera bulungi wadde akireetera naye nga kitegeezeddwako nti abapoliisi abategeezezza tutegeezeddwako nti ekibadde mu paalamenti ekibadde kyabadde asabise mu bokisi kyadagezako okuyinza ku paalamenti ebadde mutwe ogw'omwana omyaka nga 23 ate nga muwala amangu ago poliisi ya paalamenti emukute mavumbavumba netandika okumwebuuzaako era neyita aba CID abakwata ku byokubuuliza ku nsonga nga zino ne bamukwasa nga etwogerera atwaliddwa ekibuli ku CID headquarters era nga akyabuuzibwa 45 ku nsonga eno weewaawo kiresewo akasatiro ku paalamenti n'okutya kubanga kibadde ekintu ekitategerekeka naye nga okwengera ku kuvaako amawulire amalala gonna akwata ku nsonga eyo tugenda bikwasa tusuubira nti poliisi ya Uganda omwogezi wa poliisi ajja kuba abatuusaako ng'eggwanga era n'abamawulire naye nga